era buli omu ali bulungi kamera nsula akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi badde ogamba ki wamma waliwo ebigambibwa nti omukulembeze wammwe wa Nuupu tewabeera nnyo ku sayidi ye mu mbeera we yafunira obutali we baafuna obutabanguko n'omukulu Mpuuga wasala sayidi omanye ebitera nnyo tuleetera ebizibu bw'ogamba nti abanayinza enyimiriddeko ono ndaba nga gano ge mazima ng'ekibiina kyonna kyonna kiri against omukulu nga ggwe olayire ogamba talina buzibu ate nekyo abantu saagala bakyesibeko nnyo because mu mbeera eyo bagamba nti wabeerewo okusayininga censure motion against Oweekitiibwa Mpuuga era saasayininga lwaki yeyo position gye nateekenga obutasayininga ate nempa n'ensonga zange wati oli kukyawa sitya muntu kunkyawa nze kasitamba nga mmanyi nti kyenkoze ekyo kituufu okusinziira ku nze mba mumativu ekisooka nawa ensonga which issues n'abaka abalala if you could talk to other MPs privately bajja kubuulira the budget was passed in Parliament. Yes. Do you agree or not? Executive Media. Focus, innovate, succeed. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Shamima njali erinnya lyange njagala okubabuuzaako oli ku Executive Media subscribinga likinga bomala osharinge ndine role model omagwe role model wange mawulire nkwagala walinga osomera bulungi amawulire n'engeri yonna n'engeri gye weehandolinga monda buli kimu engeri gy'okitwala olumu mba ngamba ningamba ne kati awo ayongerimu amaanyi kati awo akikole bw'ati bino ebyakavuyo byange enda okulaba nga bwe nkusuubira si bw'ozze ne ngamba Joyce awo njagala obojje ogaye bannange saagala kunnyigiriza era nemunakola wemuteera kati ame olaba Katonda engeri gyatutondamu yatutonda tuli banjawulo kati waliwo oli ajja okujja Yesu ng'ajja kujja n'amaanyi n'ekibuli kyonna kiyiwewo kati ate waliwo abalala nga si bwotyo bw'oli naye buli omu ayina amaanyi ge mu mbeera eyo Katonda ffenna tasobola tuwanga ebintu bifaanagana naye kati eddembe lyeryo mu politics olaba ndabanga bibiri tebikwatagana nedda munnange eddembe lingi nnyo Shamim Katonda gwe bw'oba okkiriza Katonda kkiriza nti buli kimu yakyesigaliza era abantu batutegeera differently waliwo omuntu gwe bakkiriza nga bw'aba takyakyadde bw'aba tataddewo kibbulibwa nga tebamutegeereyo nga si ye brand ye naye waliwo n'omulala gwe bategeera ng'ate bw'okola ekiri opposite abantu bagamba yono yennyini nga tebakutegeera naye buli omu alina pawa ye oli otya ndi bulungi oli bulungi wenna mentally physically yes ndi bulungi Shamim buli kimu kitambula bulungi yes buli kimu kitambula bulungi manyi tubeere ne tukweraliikirako ne tugamba oba ali atya oba kati abiraba atya oba awulira atya you know I really appreciate I think you've called me a number of times nga waliwo ebintu ebibaddewo nongamba naye oli otya there's a way it touches your heart nti waliyo abantu ng'omuntu gw'otabeera naye buli lunaku gw'otayogera naye buli lunaku naye ng'ali concerned about you nakubira essimu okugamba nti are you okay it is very beautiful and I really appreciate it thank you so much kati tobeerawo n'omissing amawulire sigamisinga kubanga era nga followinga ngamba like okugasoma abantu bangi era bangamba I've had many people throughout
ekisanja nga bangamba naye Joy lwaki toddayo waakiri nobeera ng'osoma amawulire on Friday oba n'ofunayo a week n'ogamba nti eno nja kuba nsoma amawulire but it's a bit challenging lwaki kubanga nze ndi in partisan politics buli omu amanyi side kwenkola ki kwengwa before buli omu yali akimanyi again kubanga nze sirimbangako nalinga nkyogera nino siwagira gavumenti ya President Museveni. However, at that time nali siina nnyo statements zenkoze nali siina naye kati right now nkoze statements nyingi buli omu amanyi position yange ku bintu ebyenjawulo kati wobeera osoma amawulire olaba naluli waliwo nga bacomplaininga ne bagamba naye Bagala nga baba asoma eggulire lyono ngaba atunula bulala nga intonation ebeera ndala yet nali sikola bwenje so it's a bit difficult ekintu kiyinza okukapeninga mawulire mbeera mu technicalities oyinza okusoma eggulire noyita sound bite oba noyita video neetajja okiwulira nga kizze buzzi naye olwokuba already abantu babeera bamanyi position olaga ndooza mulaba bakikoze bagenderedde so baganye giteekayo nga abantu bangi they may not understand yeah so politics ali atya so far politics mulungi as expected alimu challenges zaayo naye nga of course challenges zina okubeerawo just like it is mu bulamu wasuubira kyolaba yes byonna ebikutuukako wali wabisuubira byonna ebintuukako nalimbirabyeko ku bantu abalala kati nange bwe bintuukako sibeera surprised so politics n'omukyala like omukyala kati nga Joyce yali yamanyiira agenda kujja ku TV bamutegekedde amawulire ge buli kimu alina wali producer amuyambako wa kamera waali najja n'asoma n'amaana parking ebintu bye n'agenda naye kati olina okugenda mu constituency olina okuba ng'okyatambula boti ngendo bakkuba eno bakwogeddeko ebitaliiyo kiri kitya incidentally Shamim okwawukanako n'abantu bangi babadde basoma amawulire nze siri munnamawulire eyali atuulaawo n'ensoma amawulire ge baleese mawulire nga ngasaka nga editinga been a producer I've been an editor and a news anchor so chain yonna ey'amawulire yonna nagiyitamu ne challenges zonna era nze omu ku bantu abategeera omuwona w'amawulire nti agenda mu field enkuba neemukuba agenda mu field omusana ne gumwakako agenda mu field ng'akolera pa story najja ng'ebifaananyi byonna byayiise n'omanya nti kolo talina kyafunye agenda mu field gy'alaze katugambe reportinga political story aba NRM ne bamuvuma n'aba opposition ne bamuvuma byonna n'agenda nga yeetegese kujja eggulira ne bamugaana okuyingira so byonna mbimanyi so ne mu politics okubeera n'abantu has never been my problem enjawulo eriemu yokka nti abantu bangi tebamanyi naye kinyambyeko nokubeera mu politics nti ndi muntu ali shy abantu bangi tebakimanyi nnyo naye ngenze improvinga nnyo naye abafamire yange bo bakimanyi era emabega eyo nga bagamba ne mawulire gennyini nga bagamba naye kati Joy osobola otya amawulire nga toli shy ate bwe nayingira mu politics agamba nayo nosobola otya okwogera n'abantu incidentally munaye ate abantu njogera nabo so ebimu zibeera challenges zizo ate gwe ng'omuntu naye nga abantu tebazimanyi naye ate the more joy interactinga n'abantu the more joy improvinga mu mbeera eyo naye nga siina mutawaana gwonna bye bakwogerako biraba mbiraba tebikukanga kati waliyo omuntu okwogerako ekigambo ga ekyo nakyo mbadde nkikola kati siri muntu ndi very positive as a person njagala nnyo positive energy njagala nnyo abantu nga basanyufu saagala nnyo bantu beekubagiza saagala nnyo bantu babeera mu byakuyomba all the time mu bya busungu kubanga there's a lot of negativity around people abantu balina mirimu abantu baavu abantu balina stresses abantu balina abaana balwadde abantu bennyini balwadde kati toyinza kwongerako ate negative energy naye ebintu bingi sibifollowinga nze nganze era abantu bafuba nnyo waliwo n'abantu abampeereza message era nze neewunya omuntu gy'afuna amaanyi okuwulira obusungu olina obusungu kunze kati mbuno n'ompeereza message
kati ompereza message okundaga nti oninako obusungu and I respond to them wemala okurespondinga nga nkublockinga kati omuntu bwati omurespondinga kotya mugamba nti naye sorry nti olina obusungu sirina kyakukolera nemmala nenkublockinga okitegeera but I see a lot of things abamu bampereza screenshot abamu baŋŋamba oli akwereza link n'agamba Joy, have you seen this so sometimes nawe mbagamba please don't share with me negativity mbagamba don't sharing a negativity because tekina kyekingattako naye n'ekirala Shamim nze nga baagala nina embeera mwe neemanyidde waliwo n'abantu nga balina embeera mwe bamanyidde I appreciate those people who know me in a positive way. I appreciate criticism, but I don't appreciate negativity. Ebibiri byanjawulo. Kati omuntu waba agenda kungamba nti Joy naye ndowooza kino ekintu kino oba tekyandibadde bwe kiti oyo omuntu mu appreciatinga naye oba ogenda kunvuma oba ogenda kumpemula oba ogenda kunkolako bipropaganda ebyo I don't care lwaki kubanga ne bw'onanvuma kyendi tekigenda kukyuka quality gyendimu yeeyo there's no amount of attack no amount of abuse tewali biwemulu byogenda kuvuma nga bigenda kukyusa ekyo kyendi okiwulira Shami nga bw'oli n'abantu abakwagala they'll never change. Yes. People who genuinely love you will always love you. People who genuinely understand you will always understand you in your authenticity. Kati gwe ne bw'okola ki ne bw'ofuna likes 10 ne bw'ovuma ebivumo 10 you cannot change who Shamim is. Yes. You will not change who Joyce is. Ate nga gwe ebivumo birina otuuka ne bikuggwako. Exactly. Ate kati onoovuma bimeka. Mpaka ddi. So, and you can't just like abuse is not employment. It's not a job. Kati ojja kukeera ku makya ng'olina ekikunyiizizza. I know abantu right now balina ebizibu bingi, system eruddeko nnyo, gavumenti eruddeko, abantu baagala change. Despite that, obusungu obwo obungi bw'oba ogenda bumalira ku muntu omulala still era obuwestinga okitegeera kubanga bw'oba obusungu bwo buli ku system eruddewo ono gw'ovuma ate tali mu system. So energy esinga obungi, and I think that's why the struggle is taking long, because somehow amaanyi tugetadde bwe tutalina gati. Thank you. So yeah, mbiraba mukwano ebimu bingi sibiraba. I use nze dembe lyange ndimanyi nnyo I use my right to my space very well. Waliwo bye nsobola okuleka, me I can decide nemanya nti no ku X ngenda kumala week namba nga siteekako kintu. It's my space. Nze nsalawo after 1 week nengamba kati nja kuteekako every 2 hours. It's my right, it's my space. Nsobola okugamba ngenda ku blockinga, it's my space. So kiringa wakaawo. You entertain. Yes. Boyagala bakole ki? Bajje. You entertain boyagala babere mu space yo. So oli wajjewo ajja ayomba atandikira eri ku kkubo, osobola okugamba nti banayo mu stoppingireeyo wano tatuuka. Abaana bange nange tuli mu mirembe gyaffe. Yeah. So ekikangabwa kya kaadi. Kikangabwa. Really? Oh yeah. Nange ffe kuffe kyali kikangabwa ekyaddala saagala kulimba. Era kyatukuba enkikwe paka kati. Igwewo kiri kitya? Abantu bangi nga gwe Shami bali shocked. Abantu ne bakaaba. Waliwo so disappointed. Waliwo omukyalo omu yayogera ebigambo bingi nnyo nga bibi. Abantu ebintu bwe batuukako nga bibi. Nenzikiriza nti omanyi no sometimes omuntu ayinza ofiirwa n'agamba nti Yesu ndowooza tommanyi Katonda wanneerabira abalala ng'oba wanze nakola kati mu mbeera ey'okusomoozebwa ffenna tureactinga differently. Naye kati Shami kankubuulire, osobola okuba ng'olina omukwano gwo naye ng'olaba engeri gye yeeyisaamu. Yes. N'obeerawo no maintaining a friendship naye ng'olaba engeri gye yeeyisaamu ng'olumu ayinza okwogera obuntuntu naye ng'obuntu obwo nga bulinga obukukoona n'ogamba so bwe bukeera ku makya nga ya travelinze nga teyaggambye ne bakubuulira buulizi nti yagenda US, tobeera shocked. What you do webale nnyo.
oddamu emabega emabega kino ne kino. Oh, okay. Oh, okay. So, tobeera surprise. Nze ng'omuntu I was not shocked. Of course I felt bad. Sijja gamba nti nasanyuka nenkuba gudiikudde. No. I felt bad. I thought it was a bit unfair. Era nawa n'ensonga zange. Naye nze sirwa nnyo mu kintu. Ekintu kasita kiba kasita kigwawo onoonya plan B nti kati tekibeddewo. Anti kati abantu tebamanyi nti olumu ebintu oyinza obikola ku muntu naye nga gw'obikolako life experience zokka zabaddeko zimumala. Tezimanyi kino kimutuuseeko. Nga zimumala. Kubanga kati Shami tosobola kubeera kati tunabeera mu bya card all the time. It happened. Tebagimpa. So, should I remain in that sort of disappointment? Nedda. Life has to continue. Yes. Naye lwaki abantu abamu balowooza nti gwe weereetera okubanga tewafuna kaadi? Era nabo kwe kulowooza kwabwe. Toyinza kubajjako. Kubanga from their point of view bwe batyo bakola ki? Bwe bakiraba era bwe bakirowooza. Kati okulowooza kwabwe toyinza kubajjako. Gw'oyinza okubuuza nti lwaki balowooza nti nze nakwereetera? Kubanga ekibiina kyatugamba bulungi kaadi engeri gy'egenda okugabwamu. 60% ground, 40% vetting. Go wawuliddeyo ku mukulembeze yenna ng'alina ky'ayogera ku vetting yange oba ground. They are giving other reasons. Kakati oyo omuntu aba alowooza bulala. Naye ate omuweere ekitiibwa mu kulowooza kwe kubanga bwatyo bw'alowooza. Endowooza yetugiwa ekitiibwa. Waliwo ebigambibwa nti omukulembeze wammwe wa Nuupu tewabeera nnyo ku sayidi ye mu mbeera we yafunira obutali we baafuna obutabankono omukulu Mpuuga. Wasala sayidi. Omanyi ebitera nnyo tuleetera ebizibu. Bw'ogamba nti abanayinza enyimiriddeko ono ndaba nga gano ge mazima. Ng'ekibiina kyonna kiri against omukulu nga ggwe olayire ogamba atalina buzibu. Ate nekyo abantu saagala bakyesibeko nnyo because mu mbeera eyo bagamba nti wabeerewo okusayininga censure motion against Oweekitiibwa Mpuuga. Era saasayininga. Lwaki? Yeeyo position gye nateekenga obutasayininga ate nempa n'ensonga zange. Wati oli kukyawa? Sitya muntu kunkyawa. Nze kasitamba nga mmanyi nti kyenkoze ekyo kituufu okusinziira ku nze mba mumativu. Ekisooka nawa ensonga which issues n'abaka abalala. If you could talk to other MPs privately bajja kubuulira. The budget was passed in Parliament. Yes. Do you agree or not? Kati bwebanga budget yali passed mu Parliament kitegeeza then ffenna twali basobya abaayisa. Yes, mwenna mu Parliament. Ekyo kimu. Then mu leadership code, mu tteeka lya leadership code likulagira expressing a conflict of interest bw'oba ogirina, which I did. Meaning, byonna bye nalina okukola nakola ki? Nabikola. Kati nze bwe mmala expressing a conflict of interest, pato kyalina kyonnenya. Okiwuliriza? Naye bwe tugendera ku ekyo ate nze saasayininga naye waliwo n'abalala batasayininga. Nabossa ekitoleko, Honorable Brenda, bawerako. Naye bafunye card. So, it has nothing to do with that. Bwe ndowooza. Bali bakutuuzizzaako ne bakugamba kati nga wamubona ebiseera kaadi z'amaze okugabibwa abataafunye temwafunye be bazigyeko bazibaggyeko ne bayita abataafunye okutuula nammwe babagambe nti okusinziira ku kibiina kino bwe kinabo kikyabaddewo naye temujja independenti ffenna tusobole okuba nga akalulu tukakutte wamu ne babawa n'ensonga lwaki tebaabawadde nammwe ne mufuna ensonga eyo ebagaana okujja independenti akakadde mwakafunyeeko. Ate era sirowooza nno kanaabeerawo kubanga kaadi engeri gye bazigabyemu obudde bwabadde bugenze. Already presidential campaigns zitandise. Kakati presidential campaigns bwe ziba zitandise most of the leaders bali ku campaign trail. Kakati ate tuli mu October era mu October ono mugenda okuba nominations z'abaka Parliament. So at the end of the day buli kimu kibadde very fast. So I'm sure aba leaders tebaafunye budde obwo obutuulamu mwogeremu okulaba aftermath eya card. Ne mu local governments
maybe it would have been better nti bwemumaliriza eza local government then nemutuula n'abantu bonna bwemumaliriza ezababaka then naye ndowooza obudde tebusobozesezza kibiina kukola ekyo. Nkulembeze wamulabye gy'otwala ebigambo bye yayogedde wali mwannyina naye kisobola kuvaawo n'osalawo ekkuba ebbi n'akuta era bw'atyo n'akunga abantu b'emitiyana bawe gwe yawadde kaadi. Wawulidde otya? Nze saawulidde bubi. Tekyakunyizeemu yadde? Omanyi lwaki? Ekisooka okubeera mwannyinaze tekisobola kuvaawo. Ekyo tekijja vaawo kubanga yeddira mbogo nange gye neddira, muzzukulu wa Kayiira nange ne muzzukulu wa Kayiira. Kati ekirala ku byeyogedde sibiddamu nnyo era n'abalala abamawulire bambuuza nnyo buli omu ambuuza ensonga eyo ndowooza buli omu awulira alina kyayagala nkoleki kyayagala njogere. Manyi okubanga luli taata yakuwaana mu famire nga muli awo taatawo n'akuwaana mu baana. It happens. That's how it is. Ate leero najja n'agamba omwana oyo simanyi naye yannema. Mwana yamala ne yeewaggula yannema. Ekirungi omugaa taata lwaki tewampise? Kati leero taata abeera abimanyi byonna. Bw'aba yeetaaga kuyita era byonna aba abikola ki aba abimanyi. Naye kirungi talina kintu kya mentioninze kiri particular. Talina kya mentioninze kino. Kati ekyo erudda naye kano akugamba nti nannema. Anti kati omuntu aba talina kya mentioninze nti gundi yakola kino kikuwa obukkakkamu mutima. N'ogamba okay kasita talina kibi kye yakirese bulesi n'akugaadinga nga bw'ogamba nti akuba owuwe akuba awumbawumba. Sami saa akudda mu bigambo bya mukulembeze kubanga ali waggulu wange. Ate era ng'omukulembeze alina obuyinza okwogera kyonna ky'ayagala okwogera. Ng'omukulembeze alina amaanyi okwogera kyonna ky'alina okwogera. Ng'omukulembeze alina eddembe okwogera kyonna ky'aba akoze eki. Mba nkoze bubi okuggyawo eddembe eryo, mba nkoze bubi okukkakkanya authority eyo. Kati omukulembeze yenna alekebwa eddembe okukozesa obuyinza bwe, okukozesa pawa ye, okukozesa amaanyi ge ku kyonna ky'ayagala okukola. N'olwekyo nzikiriza nemekubaako kyenkola ki emmulekere eddembe okukozesa obuyinza obwo. Amiina. Ate nkwagadde nnyo kubanga ebintu toyagala nnyo biremeramerako nnyo n'okiwa nnyo obudde. So kati kaadi okomawo mu kifo kyo oba ogenda kukyusaamuko? Kaakati nali nina okulangirira kuba tonnaba yadde tekitegeera ku Friday ewedde. Naye kino kikyogamba ekya people power si kyakwogera bwogezi, kiri serious. People power amaanyi g'abantu si kyakwogera bwogezi, kiri serious, kiri real. Nali nakola engagement y'aba stakeholders ku mitendera gy'enjawulo okubategeeza biki ebibaddewo nabo baali babirabye. Tuesday last week Kamalabyonna yali mityana eyo mu Busujju ku nteekateeka Mwanterimba naye bandi eyo ne Kamalabyonna ebanga nti abantu bali wano ewaka ng'ate gwoli ne Kamalabyonna nga bagamba nti Joyi baagala oyogere kyekiddako kane mbagala munsaasire buli muntu yeetaaga kati okumanya kyekiddako ne mbagala munsaasire ndi mu nteekateeka eya Mwanterimba ate nkulu nnyo kati ne mbagala nti kati mujja kudda enkya. So ku Wednesday nali mmanyi abantu bagenda kuba batonotono, abantu nga bangi bebo be nalaba nga bawaga. Yes. Nemba meetinga ne bambuulira bo kye baagala. Kati ne mbagala nti okay ngenda kulangirira ku Lwokutaano ku ndowooza zammwe kyekiddako. Kati ate ba stakeholders abaana ne baŋŋamba nedda lindako. Era ndowooza walabye nabadde ne engagement ne abakulu b'amadiini ne ba opinion leaders. So era ne olwaleero ninayo ensinkano endala ekyo kye bayita people power. Abantu ekintu kati nawe okyakiriko ekya people power. Amaanyi g'abantu gaffenna, amaanyi g'abantu ga buli omu era omu gy'ali nga tawagira gavumenti eriko byekola aba ku people power. Buli muntu yenna ng'oyagala nkyuka ng'oyagala ofisi y'obuvunaanyizibwa
togigendamu bugenzi ogigendamu ku lw'amaanyi g'abantu kubanga singa tebakulonda abantu kitegeeza ekyo kye bayita people power n'olwekyo nesaagala kubeera ng'omuntu wa papa siri muntu mupapi nnyo ndi muntu mwegendereza ate ninamu n'obugumiikiriza so tulindemukko essaawa yonna naye mubeere bagumu kubanga wendi nze wendi n'abannonda bannamityana weebali so otutiisa ne tugamba temutya wendi mumanyi munyumyamukko n'omukyala n'abakooba nedda minisita tetunyumyamu nakoma okwogerako naye twali kunaku lw'abakyala olwa Buganda that is the last time I think we spoke kubanga twesangawo mukolo as a person sina mtawana gonna I know that I'm in competition with her in 2016 I competed with her nawangula mu ngeri gye saali mumativu ku yo nenjaga kugenda mu kooti nenfuna advice nengamba akankireke nenkireka mu 2021 nemuwangula nagenda mu kooti nemuwangula ne oba owulira otya mulinga akalulu tokawangudde tewali muntu asanyuka nga tawangudde nengamba bamaze wano ovaayo bamaze center oba owulira bubi kubanga mwebaka kwolwo ofuna otulo nagambe Shamim nze neebuulirira nnyo ng'omuntu naye okwebulirira kwawo ndabanga okutono kati kankubuulire Shamim olina ba parents bo webali bombi mukama akwadde ekisa ky'amaanyi naye abantu aba experiencinze loss mu nsi ekintu ekisinga okubeera very important be bazadde b'omuntu n'abaana be kati me I've lost both so I've already tested loss because loss ngitestinzeeko kizibu nnyo ekintu okubaawo nekimmalamu amaanyi naye n'ekirala nze okubeerawo kwange participation yange mu politics si yakiyita mu lujja nina conviction nti eggwanga lyetaaga okukyuka kati wemba nduuzinze mpulira bubi naye tekitegeeza nti everything is lost kubanga nze mba nkyaliwo n'ebirowoozo byange biba bikyaliwo era nga biri valid naye nga sijja kugamba nti osanyuka busanyusi because then waki obeerawo participating nga bwoba omanyi nti okuluzinga kujja lose money kubanga mu kalulu mubeeramu ebintu bingi weetaaga amafuta weetaaga entambula weetaaga polling agency weetaaga branding t-shirts bipande you know and it's all money kati ani agenda kuteeka mu ssente kati toliiwo tugenda kukuba mudomo mugenda kukuba mudomo kati okimanyi nti nno n'omudomo Bagala ye waffe okimanyi nno n'omudomo naye contribution kubanga certain part of the contribution is not just money n'omuntu okugamba obugambi nti Bagala ye waffe naye contribution n'omuntu okwagala obwagazi olaba Shamimu ekyo kyokola to simply call me to simply send me a message to encourage me eyo moral support y'amaanyi nnyo abantu kye batalowoozaako okutuula awo n'ogamba nti Shamimu gyali anzizizaamu amaanyi it's very important yes the money is important olw'ebyo nti ebipande tebagenda kukuwa byabwere naye waliwo n'abantu nga tagajja kuwa cash naye nga ajja kukuwa ebipande ajja kukubira ebipande already waliwo abantu abakugamba nti baagala bweyogera tusimbule nze nina amafuta lita bwe ziti nze nina amafuta lita bwe ziti yes balinzi abantu bakwagala nti bakwagala ekyo Shamim from the bottom of my heart buli lwensaba Katonda mwebaza nnyo olw'ekisa kyampadde kubanga ekyo kyoyogedde ndiko ekisa nkyogedde ebbanga ddene kumpi buli interview abantu bakiŋŋamba and I don't take it for granted ndiko ekisa ekyo era nkyebaliza Katonda era sikitwala nga nsonga yakusaana kuba nze natandika okwagala tonayingana byabufuzi kati ekyo ekisa nali omu mbali disappointed kasita nalabe bati ne babuuza bane baagala afunye kaadi nanga nebakirawo nembagamba olina okuddamu amaanyi batukutudde magulu bagatemye naye okulabako ng'okyaseka kituzaamu amaanyi ng'abantu so singa ku mulundi guno ekyahappeninga mu 2016 kiddamu nekyahappeninga notayitamu
netusaba oyitemu Amina. oba okomawo mu politics oba era ojja kuwummula osooka ogira okola ebibyo nga bw'olinda. Contribution yange eri ensi yange teri premised ku kuba nti ndi mu kifo kyonna kubanga nkakasa abantu bonna abazze banfollowinga contribution yange ku nkyukakyuka y'eggwanga lino tetandise nga ndi mubaka Parliament. Manyi nti waliwo abantu abasobola okukiweera obujulizi. Yes. Okiwulira? One of the people that I really like abamu tebakyagala nkyogereko naye nze ndi authentic. Obulamu tobukubamu makoona. Kano Kiza Besigye oyo in fact ya encouraginga nnyo. His courage yeewuunyisa. Ye muntu ngadda mu delegates conference ya FDC n'apayinga tribute gyendi as a young journalist. So sitandise kati okiwuliriza and ekintu ekikuwa amaanyi obeera okimanyi nti waliyo omuntu nga ne bw'oba okoze ka contribution katini katya ako ka contribution akasiima kubanga nze nali journalist atolooza nali ncontributinga kyenkanawa si kinene nnyo naye nga waliwo abantu abarecognizinga nti omwana ono munnamawulire omukazi akyali mwana muto naye ku nkyukakyuka y'eggwanga lino ayinako contribution. And you can imagine nze nali mu DP nga Kano Besigye wa FDC naye nga teyeerabira nti nina akatono kenkola ki kooteekawo. So nali siri mu political office. So at the end of the day naye wonna we wali okolanga ekigwanidde nze participation yange mu politics eri out of conviction nti njagala eggwanga lino likyuke, nti njagala wabeerewo abakyala abasinga ku baliwo mu byobufuzi, not just mu byobufuzi naye mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Kuba waliwo abantu abayinza okugamba nti abakazi kati beesimbawo bakansala bayitirivu nnyo, baani bayitirivu nnyo, naye mu bifo katugambe ministry ya finance ey'ensimbi kubanga ensimbi kintu kikulu ng'omukyala yagikola ki yagicontrollinga nga oyina power waliwo okubeera mu kifo naye nga tolina authority naye ng'okirimu. So nze participation yange eri out of that conviction nti eggwanga lirina okukyuka, nti abantu tebeetaaga kusibibwa, abantu tebeetaaga kubuzibwawo, abantu beetaaga okuba ne ssente mu nsawo, emisolo gyetaaga okukendera. It's out of that conviction. Yes. It's not merely the occupation of a position or an office. So singa omukulu mu kalulu ayitamu akobwa President Museveni gwongomolako ogwa minister n'akuyita naga Joyce Bagala njagala kukwabwa minister wano ekifo kitwala nedda. And this is the reason mweshami msimanyi bakwa nti nate olumu n'abantu abalina spaces nga mmwe ate abantu temubagamba kituufu. Institutions zonna zifudde kati bwokkiriza okukolera mu institutions ezifudde era tolina kyogenda kwongerako. Osobola okubeera ku tabusi oba osobola okubeera ne goodwill. Shamim kyogamba singa bakuwa position yonna towulira ng'olina ebintu byewandyagadde okukyusa. Bulungi nnyo era bagikuwa ogenda ogamba ngende nkyusa kino nkyuse ne kino nkyuse ne kino. Kubanga system yonna nfu yeetaaga overhaul. Oba okoledde bwereere ne bw'okola otya oba okolera bwereere. So the thing is buli munnayuganda ayagala Uganda okukyuka ayina kukola nnyo kulaba nti mwami Museveni ne gavumenti ye bavaawo basooka bo ne batweyalako tufuna overhaul. Wali it is for no reason at all. For no reason at all. Naawe nkubuulira exactly tewali ate buli omu ekyakirabyeko. Omanyi waliwo ebintu bitudda wano oba ne twesudiya oba ne twegambayo obuntu obuwa hope, but the bottom line is buli omu Shamimu alaba ekigenda mu maaso. Buli omu akiraba naye kati omuntu awo tagambe Joyce ezo ssente anti kakati ozisudde bwotyo Joyce anti kakati wuliriza era ne mu Parliament anti kati wuliriza ssente oba ozisudde bwotyo abantu bameka bewaakalaba abaakajoyininga mwami Museveni ne basigala nga bwe baali before bwe bali abantu abajoyininga omaliriza nga system kyeggamba kyolina okukola kyeggamba kyolina okwogera kati zino views z'obadde nazo n'ozibikka zonna ne weebaka nazo nga tokyazisobola nga tukubuuza banne Joy twakutuma n'ogamba ti kino kigenda kukyuka n'omuntu abadde agamba there are people who are really brilliant tebalekera ngaawo okuba bagezi and that is a problem that people have. Abantu balowooza nti abantu abagenda ne bajoyininga Museveni nti amagezi gabaggwako babeera bagasigazza
naye gabeera ku hold okiwulira oba tokina oba ogakozesa ki olaba n'ababe bannyini okimanyi nti Shamimu minisita asobola okujja n'ayogera ekintu oba mwogezi wa poliisi Mwami Museveni najja n'akijabulula kyonna n'owulya gwe mwennyini ng'osiriira n'ogamba tinayogedde kyaki bamaliza tebalina kye bakola ki ne batandika gaayogera ebintu bye batamugambye weebale nnyo kati bamaliza tebakyasobola kwogera so the entire system needs an overhaul so system tosobola kugikolera dda bannange tubale tugambye nti si bwebiba biganye bwe bakuwaayo ogwa minisita awo n'ogukwatamu anti Shamimu omuweerayo eyo nga bagenda babawo obwa minisita osanga muyinza okubaako kye mukyusa kati nze nkubuulira naye system already eri failed yonna tosobola kukolera mu system bweba nga already nfufu buli munnayuganda kankubuulire buli munnayuganda omuntu ali wansi eyo ng'anyigirizibwa kabeere ng'atembeya bintu bye mu bwongo bwe bw'aba atambula era agamba naye bannange nze ne bamala bampaamu bulungi nnyo nkola kino waliwo wengende kawempe nendaba amalwaliro ne bampa mu bwa ministry ene ya health nyinza okyusa amalwaliro oyagala kuŋŋamba nti ndaba abaliyo babyo ebirowoozo tebaabirina ndabanga abataabirina baabirina tubeerawo ne tugamba banyumirwa nga balaba abantu wansi ate bwoba oyagala otegeera nno tebanyumirwa osobola kujja buzaawo mu Parliament ne bwe muba muyina debate ey'amaanyi katwali mu mwanya naye nga bo bennyini bye bagamba bannange mugambe bwe muti bambi yes bibaluma bibaluma bulijjo naye nga tebalina kyakola kyenkugambye kiri nti waliwo wootukanga yes naye ng'omuntu alabira ddala ng'ekintu bannange nedda ng'alabira ddala emmwanyi zigenda kati kyogamba Shamimu waliwo omuntu wadde nga wa NRM ddala kati ng'ababaka ba Parliament nga bagaye nti yawagira court martial oyinza omulaba ng'omuntu ayogera ng'olaba ayogera ng'omumwa gwogera naye ng'ekiri eno ku mutima kirala nga tebirelatinga tosobola kuŋŋamba nze nagambako olunaku lumu twali celebrating Women's Day neŋŋamba nti we are all mothers kyogamba nti no bali bandyaga waliwo omuntu nga mukyala ali mu bukulembeze wa NRM noga nti omwana we ye bamuwambye nti yanyumirwa tayinza onyumirwa amaziga genkaba naye gakaaba kitegeera so it's the same thing tewali muntu ayinza kugamba nti bawambye abaana nze namuvinga 18 homes mu family z'abo abantu bonna naye nasangayo nga majority ate abazadde abo nga ba NRM naye nga amaziga gabali bubi so the pain tekyuzinga pain fena tugiwulira kyekimu yes ekintu ekinnumya bwe bakwata omwana wo nze bwe mpulira ali ku opposition naawe ali mu NRM buwulira kubanga buli omu omukwano gwalina eri omwana we gwe wandyagadde nnyo omwana wo okumutta ojjukira mu November 2020 bakuba amasasi abaana b'abantu ne bafa omwana wo teyagenze namukwekalakaasa but somehow esasi ne limukuba waliwo ne ge bakubaawo ekasubi ng'abantu bali kukola so can you be happy ne bw'obeera wa NRM so if the system is bad if the system has failed n'alina ebirowoozo ebirungi tebisobola kukoleramu eyo system ofa nabyo so nga tumaliriza Joy okwasaganya otya politics n'amakaago byonna ne bisigala nga bisitandinze politics n'amaka is a bit complicated era buli muntu yenna naddala abakyala kyetaaga n'osaba okubeera ne partner ali very understanding partner wo bw'abeera understanding n'abaana unfortunately abaana abamu bayinza okuba nga bato nga bibebi naye abaana babeera nga bakulu nabo balungi okwogera nabo kati singa olaba ebigenda mu maaso right now social media ekoze kinene nnyo okukkakkanya abantu nti Shamimu oli wano naye omuntu ayinza okwogerako ekintu omwana wo n'akisoma bulungi nnyo one kikozinga hatred kubanga nze omwana wange tayinza kulaba muntu anzikakkanya nolowooza nti ajja kwagala omuntu oyo anzikakkanya naye tasobola kubanga omwana wange nze inspiration gy'ali andabira mu kiti kirala ate yakulabako birala exactly kakati ate ggwe kubanga nze omwana wange ne mu bantu the things that she says about me birala kati ate ggwe alaba ogezaako okwoteringa down y'ekiti kyakola ki kyandabiramu exactly
So kireesa obuzibu bungi, but abaana babeera bakulu, it is good to speak to them. Kati wosanga abange abali empowered, they even ask you, bakugamba, so mommy, what is this? How could this person say this about you? So mommy, what are you going to do? So mommy, how are we supposed to take that person? Bakubuuza very confidently. Era n'ofuna engeri gy'okola ki? Gy'oba handlingamu, gy'oba wumbawumbamu. Babeera baana bato, of course abamu babeera tebabimanyi bino ebya politics, naye kati ate babeera bakumiisinga. Kubanga biri bya levels za njawulo. The things that you're going through and how they affect your family, not just your children, but your entire family, your relatives. Abamu bakubira ne bagamba Joy, bagambye bwe bati kati bankwata nga twekalakaasa. Waliyo jjajja wange n'agamba omwana wattu bannange, omwana owulira nga bawalinga nnyo. Tujjukira baba bakumanyi. Tebe bamukwata agenda kukola atya. So how do you handle? You need to have an understanding partner. Naawe mwennyini ng'omuntu olina okubeera omulambulukufu eri partner wo. Lwaki? Bw'oba toli mulambulukufu nga tomugambye tugenda wano, tulinayo committee, tulinayo travel bweti, tujja kukola bwe, nga buli kaseera obeera omu-updatinga. Naye bw'oba tomugamba ng'okwata bukwasi keesi, agenda okulaba ng'okutte keesi, n'ogamba tugenda bwe. Abaali awo nga bakubako eggulire akakasabo kakasa. Mugenda bweru naye nga tewaŋŋambye. Tokimanyi nti nno ndi mubaka? Twagala tuli ku kiki kino. So olina partner wo asobola okubeera understanding, naye naawe ali mu politics osaana okumuyamba to be more understanding. Olina okubeera respectful gy'ali, n'amanya nti newankubadde oli mu politics, newankubadde ng'abantu bangi bakuwagira, newankubadde ng'olina support base nene, newankubadde ng'olina media attention nene, asigala ye partner wo. Yes. N'abaana bo nabo asigala baana bo. Then ofuna obudde. Kubanga Shamim, at the end of the day, abamu ekituyambye at the end of the day olina fallback position, olina gy'odda nga wa mirembe, weebale nnyo, they're not going to judge you, they're not going to attack you. Actually nze nina abantu besides my family, omwana oyo mwala Rose Kigongo akola ku New Vision, she's my best friend. There are times nga tetugenda kwogera ku politics at all, nga tuli ku birala, onkiwulira nga tuli obwongo n'abudravinga ku n'ovaako mu mbeera eri. How do you manage politics and family? Family giwe ekitiibwa, family gi updating, family gibuulire ebikuliko, nayo ekuyambeko, ekusupporting, ebeere support system yo. Most importantly, if you're a man, respect your wife, respect your partner. If you're a wife, respect your partner. Kubanga awo biri by'ogambye nti bw'aba tamanyi bagenda okuwandika omwana kubako propaganda nga kyekyo akonamu bukonyi sitamu n'agamba ekitegeeza kubanga omuntu tabeera waka akomawo buti waba wa attitude. So kirungi n'obeera nga wafaako n'ofuna obudde to spend with your family. It's the most beautiful thing kubanga beebabo abo tebali kuvaamu. Saagala kugamba nti tukunga abantu b'emitiiyana kuba tonna tuwakiddako. Mbadde njagala tubakunge ate gwe nkumaye katulinde kyotugamba tulabe. Onootugamba kunga ngokunga ate wangambye dda nti gwe omulimu ogugwo ogwo ngenda gukola wano, ngenda gukola omulimu gw'omudomo wanaka wonna wonootugamba nti kati wano wenkutte gwe tugenda naawe tugwa naawe Joy neyanze. So njagala nkwerekereza odduka osisinkana abalonzi. Kituufu oba kati ogenda kubagamba kibaliyo ndayika nabo emitima gye batujjanga ffe. Kati bwe ngenda sinze mbagamba mbawuliriza ne baŋŋamba be bakugamba mbawuliriza ne baŋŋamba buli omu n'aleeta ekirowoozo kye nga bwe nkugamba ffenna tusobola kufaanaganya birowoozo, kati buli omu aleeta ebibye ne tubigatta wamu ne tumanya nti bano bwe batibagamba bano bwe batibagamba kino kye kituufu kye tulina okukola tugende nakino. Okay, katuberekereze Honorable Tumute ate agenda asanga abalonzi, tulinde kyanaatugamba wiiki eno wiiki ejja mangu ddala kubanga ate tugenda mu bya nomination ndaba zituuse. Kuba tulina okwetegeka baba emityana bakimanyi tulabe wagambye engoye ki nti omubaka ye waali ajja atya y'ensonga gye tulinze kati ate. So njagala tuberekereze tubasiibule musiibe bulungi mweraba. Executive Media
focus, innovate, succeed.